Bujingo ndowooza. Yeah, tulina Susan Makula mukyala Bujingo. They're getting ready for Friday. Friday kigenda kubanga kisaanikira sikitokote. Nga tuli wali ku church ya Prayer House of Prayer Ministries wane wa Pastor Bujingo bagenda kuba bejjao officially. Baganyo muwa bail ogundi divorce. Mukwano bali balina laavu zaabwe bali mu bya divorce tunabi. So leero babadde bari hasingamu. Engeri bagenda okumba gwe kiruma. Tell them. This is tricky. How? This is church. How are you going to justify that in church, in the Bible justify sense? How? Wakubye embaga nga tebannakuwa divorce. Mu mutima gwa divorce munno wagimuwadde. Katsoka twabe emboozi eno tukomeze. Ngero obulu bukyali awo. Omutwe gw'obulu kusamba kadaali. Era kyovula tebalina oluyimba lugamba nti oyanguye kuba olina kyosooka okulwanagana nakyo oluyimba kyeruva lujja nga luga nti oluddewo okumpasa Susan jangu obadde omanyi nti nakwerabidde owulidde twegezeemu mikolo gituwuuba tuvaawa tuveeno bakwata wa nze mba nyina kukwata bwendi munayimba abati muyimbe oluddewo okumpasa tan 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 kubira yebasengala ez'amaanyi ngenda kukuba embaga otambudde bulungi Susan Makula Bujingo okumbye bulungi nzo kutera embaga kale ddayo otuule. Okay. Mbozi omusumba Jackson ndowoza bajja. Yeah, that is it. What wagambye mbo omusumba tebanamuwa divorce simanyi bichimbo era. The last time they were the issues are still in court. And the last I had court love yabano omukyala yagamba nti ye talaba nsonga emujjako baawi as period as that. Nenga omuntu oba kukyayira lwaki tomuleka n'agenda mirembe. Kati ndeezi sikukyayi. Divorce should be about two people. I divorced you long time back. Now you know. So, but anyway, I don't know. I don't know. This is a new order then. I don't know. Naje waliwo challenge because omanyi kino kiri mu church. Anyway, mami wafika tumusabire naye mama kyebakiririzamu nti how are people going to perceive divorce? Ekyo nayo challenge eri awo. Nti church and marriage. Abasoma ebizibu byetuyitamu we twecha one touch. Divinity. We believe church is the consolation center. We tugenda ne twetereza. But if the church is giving people an opportunity to divorce, how is our society going to be? That is my biggest scare anyway. That is where my biggest scare is. Nayo nga tufuddeyo